kakati gwe ne yabadde anenya honorable zaake okwesulamu akambaaya mu parliament sooka owulirize ebigambo bino tusimbule ojja kakasensi ebiseera bye tulimu bino byetaaga strategic madness okusobola okuleeta ababbi bano okubeera accountable era ne Kyagulanyi naye yali rasta olaba abo basituse omanya nti the strategic madness is required kubanga kakati diplomatic strategies tezikola is not applicable no more military strategies ziganye kuba tetukyadda mu nsiko kati ne wasigalawo strategy kwesuulamu kambaaya kakati nno pulezidenti olunaku olwaleero ayolekedde Soroti era konvoyi yeeyo yeeyedda mu ddene essaawa yonna bayingira Soroti kati mukwano gwange ali ku AKTV Media Uganda ntambula na mulongo waswa ennamba gy'olaba ogw'okubirako n'akuyamba ebizibu byonna ebya buli kkala kati wulira ebigambo bibino Uganda Airlines ampuliriza ogenda kukwata ku mumwa ogenda kukwata ku mutwe ogenda kaaba amaziga abasajja eggwanga baalinya kulladda baatwambula twasigala dda bukunya wabula nga sinaba kubeera nga nkutuuse eyo pulezidenti ng'atambula mu kutalaga Uganda waliwo ebigambo poliisi byetandise okubeera nga eyingizaamu nga bano bagamba nti mwami Kyagulanyi mbu akwata abantu n'abajja mu malwaliro n'abaleeta ku street mbu babeere bangi nnyo okubeera nga bamwaniza kati poliisi etandise okusaawo obukwakkulizo ng'eneeraga tegenda kumukkiriza kwongerayo kukola laarezi oba kulambula abantu be mbwene system gyatandise wabula bano babaanukudde era amagezi agabaweereddwa n'ebigambo ebituufu ku nsonga eno nga bw'olaba omukyalo oyo adduka nga alina nekkanira ku mukono oba omwana oyo adduka nga alina nekkanira ku mukono olw'essanyu n'omukwano gwa mwami Kyagulanyi bino bye bigambo ebivuddeyo ampuliriza tweyongereyo kavidiyo kano katrendinze nnyo ak'omwana erabikiddwako okulala ya pulezidenti ekamuli ng'alina kandula naye nga tafaayo adduka amugoba poliisi neebiganye egambo tegenda kukikkiriza ekyabobwa ino genda nakwata abalwadde naye bajja mu ddwaliro abaleeta okulalize akula amawulire naye poliisi erabidde nti Kyagulanyi alinga perfume ewuunyiriro natagikoze eki natagyekubye Bobi Wine ye muntu ayita ku lodge ng'abantu bali mu katalekeka you can imagine akatalekeka ne basooka ne bapozingamu ebadde amadirisa batunna Kyagulanyi ng'ayitawo abamu bamenya ofuluma ziroogi nga bayambadde zitesi nezitawulo bajukiza luvannyuma nnyo nga balaba bali mu zitawero naleka baddayowa mu loogi ye Bobi Wine ye muntu ayita ku ssabo jjajja nga badde atusa ekiseera ekyokujja ku jjoba nasooka naddayoko basooke balabe Kyagulanyi naleka ajja oluvannyuma ye muntu ayita ku charge nga father ali mugaba hostia father nasooka n'apozinga oyo Kyagulanyi nubwo Kyagulanyi mumanyi bulungi natira Kyagulanyi twasanga omusajja nga kutta omugwanga agenda kwetuga tuli kulala tudduka nasooka n'apozingamu bw'ati omugwanga ali mugusibayo nasooka n'akinga Kyagulanyi n'agamba yoyo nti yoyo ntekemulabyo kati newe kakati nno nkusaba video sooka ogimpeera ekigalo naawe ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka AKTV Media AK Master mikwano gyaffe batugoberera mwenna okuva ebule n'ebweya kyemukola kya kabinyo kya ttendo nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nkugambye nti olunaku olwaleero ogenda kuwulira ebigambo otye abayitako ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe njagala otuule ne bwe toyitayo nga togendangayo kubanga Uganda esigala nga yo era buli kikwata ku nsi Uganda naawe kiba kikukwatako kakati nno mu mbeera eno ng'emmwanyi zaakamala okubeera nga zitwalibwa abasajja abalabbayi mu lukujjukujju oluvannyuma lw'okugulirira abaka bonna ne parliament kakati bano ne bayisawo ekiteeka kyabwe ekyokuddira emmwanyi bagizeeyo mu minisitule y'ebyobulimi kakati olwo basobole okubeera nga be bagisalirawo ani alina okugigula ani alina okugitunda mulina gikola mutya kakati olwo bagikole nga bakola vanira bagikole nga bakola pamba bagikole nga bakola ebikajjo waliwo omusimbi omuyitirivu ennyo gwenjagala owulira abasajja bano ate gwe babba nga teguli ku biri bya nnyonyi byogenda okubeera nga owulya teguli ku mmwanyi wabula abantu naddala bano abava ebusoga balina okwekabira nti omukyala amanyiddwa nga Rebecca Kalitwala Kadaga eyaliko sipiika wa parliament ey'eggwanga Uganda okumala ebisanja ebyasooka mu kimu kaakati ono ye yaziika regioni yennyini gye yava regioni yennyini ey'ebusoga omukyala ono yennyini ye yagitunda okubeera nga abasoga yabakuba ekigwo bwe yamala okubakuba ekigwo n'afundikira nga abatunze bigambo bibino mukwano gwange mpuliriza olwaleero genda kujijjuutuka nkugambye nti pulezidenti ayolekedde Soroti. Eno video giwulirize bulungi egenda kuba mpanvu oba nnyimpi simanyi. Mu myaka gy'enkumi 2 kilogulamu emu eya vanira yagulanga emitwalo 43,945.
obudde buno kilogulamu emu eya vanilla egula emitwalo 29,772 kakati ng'oddira giri emitwalo 43,445 ng'ojawulako emitwalo 29,772 wasigala emitwalo 40,968 ebalance abasigaddewo vanilla katale k'ensi yonna tagwanga bbeeyi nga nakati ebintu abantu bebasinga okulya ebya junk foods bifulumira mu vanilla kakati twebuuza ani atwala sente z'abannayuganda emitwalo 49,678 yazitwala kuba vanilla tagwanga bbeeyi atwala sente zino ku buli kilogulamu emu eya vanilla ye mukulu Salimu Sale ezo yazirya yagenda kudondolera ku bbeeyi eya wansi nga gula emitwalo 29,772 ye addemu era atundire ku bbeeyi eya waggulu kuba ate ene bbeeyi gye balinga batugulirako ate bosi gye batundira wabaguza emitwalo 43 jajja kutunda ku mitwalo 5 ku buli kilogulamu zine sente nga yazitwala bwe bate batufuula abaavu nti bwe baba batugula bagenda kutudondola ate bwe baba baguza abagula ebintu ebyaffe bo ne babitunda ebbeeyi kyekigenda okubeera ku mmwanyi nti emmwanyi bajja kutuuka nga bagitunda siringisi kilogulamu nga bagitunda nga bo bagigula siringisi nga 5 naye nga ate bo basigadde bagitunda ku bbeeyi eri katale k'ensi yonna naye nga gwe tolina woogiyisa bannayuganda ebyo mutamanyi kati nga tudda ku bikajjo bafulumya etteeka ly'ebikajjo erikakkanya ebikajjo okubiteeka paka wansi ne bagamba nti buli ttani ya bikajjo emu egenda kugulibwa emitwalo 5 so nga ali egulibwa emitwalo 25 nga lijoni y'ebusoga emaze okwennyululayo mu bwavu nga ne gavumenti tegiyambye ng'abantu bennyini bo be balowooza ne bagamba bino ebikajjo birimu akasente katubine ku ttaka lyabwe okitegedde ekintu ekyo kakati obagiza ku mitwalo 5 nga bagijje ku 25 emitwalo 2 ku buli tani y'ebikajjo mu busoga omuntu nga tasobola kugifuna kakati nga tuddira tubala bannayuganda bino mutagala kuwuliriza buli tani ya bikajjo efulumamu kilogulamuzi 115 kati katudire kilogulamu emu ya sukali tugiteeke ku 15 bweddire 15 emirundi 10,15 zigenda kuwa emitwalo 57,15 emitwalo 57,15 gongamba otya nti ate omuntu w'ebusoga yalima ebikajjo byo ku ttaka lye nga na buli kintu kyakozeseza kyegwe ttani ogimugulako ku mitwalo 5 emitwalo liyala 5 nga gyogulako omuntu ebikajjo bye ttani ennamba kakati omuntu atunze ttani ennamba gulowooza aba agirimye ku yiikazi mmeka kale katugeze waba alina yiika emu ey'ebikajjo muvaamu ttani mmeka katugeze mugenda kuvaamu ttani 3 mu yiika emu abirididde emyaka 2 ekitegeeza agenda kufuna emitwalo 15 ataddemu mmeka ebikajjo aba alina kubitema sajja balina emboosera z'emitwe abateesagana amateeka n'ekisinga okunuma nti etteeka ly'ebikajjo lyagenda okuyitaba Kadaga ye sipiika bwe twabadde tutandika akatambi kano ampuliriza nakunyonyodde ku nsonga ezaavireko Honorable Francis Butebizaake okubeera ng'ono omusajja yamuutula agakonde naye ekyomukisa omulungi ti Honorable Zaake yalaga empisa teyazzayo yadde akantu n'akamu n'akatono wabula mu mbeera eno bangi mwasamasama n'ebigambo ng'olwo mubitaddeko obuyembe emitwe n'amagulu ng'ate bye mwogera bikyamu ebiwedde emirimu era nga tewaliiwo abiinako mutwe n'amagulu kaakati nno finally ekigambo ekituufu ekyenkukunulala ekyaliwo ekyavirako ensonga eno Honorable Zaake okubeera nga yatabukira omubaka oyo Akolo okubeera nga amusindika okumujja mu ntebe bino bye bigambo ebituufu kubanga tuzze tubyogerako naye ng'abalala bagamba nti wolokoso palapase propaganda kaakati nno finally bwino omutuufu wona azuuse omusajja baamusoomooza busoomooza omusajja Honorable Zaake baava emabega nga bamwetegekedde era bino byonna bye walaba n'ebyokubeera nga baatuuka okubeera nga bamukuba emiggo byali bipange byali bipulaninge byali mu pulaani wabula ng'ono yali alina okubeera nga afulumizibwa paliamenti era kugendereko n'ababaka abalala abasukka mu 7 olwo opposition basobole okubeera nga baginafuyiza ddala ng'ababaka abamu kubandikoze resistance ku kuyisawo ekintu kino nga bamaze okubeera nga bafulumizibwa ebweru nga bw'olaba akatambi kano njagala mukwano gwange ampuliriza nsooka nkuteremu akatambi k'omubaka Honorable Zaake okuva gye kaatandikira naye njagala nnyo olabe Honorable Zaake bwe yasituka mu kifo kino omusajja ono yamukuba agakonde n'ajja n'atula mu katebe ke kyokka nga akatebe kano kaateekebwa abantu balina obulemu ku mugongo nga omu ku bo ye Honorable Zaake kakati ng'ono yamuddira mu bigere ate ye talina bulemu nga kitegeeza nti kino kyonna kyali kipange kyali kiseetinge nga bw'ogenda okulaba mukwano gwange ampuliriza sijja kulonzalonza video nagambye gimpere ekigalo kansooke nkuziyo butereevu mu katambi kano okalaba okawulire n'ebigambo ebiviiriddeko okubeera nga Honorable Zaake yatutta omusajja ono mu kkooti kaakati nno lwogoome mpaka kumuliirira
oba kuvaayo mu paliamenti okumweto. Zaake yasituse mu katebe. Tulina obutebe awo obutulako ababaka abalina obuzibu bw'emigongo. Nze wentula Zaake watula n'omubaka basaalirwa. Twali tutulaawo ne Mama Cecilia Ogwalu ye Mukama n'amuyita. Kaakati ezo ntebe zaffe era tutuulawo lwa nsonga za bulwadde. Kaakati Zaake era we yabadde atudde. Bw'asituka aloope gwe yabadde alaba n'emmundu. Ono akolo n'ava eri n'ajja entebe n'agituulamu. Ate najjako n'omuzindaalo Zaake gwe yabadde ayogererako. Kubanga eppeesa eriteekako omuzindaalo luli mabegaawo ku katebe. Era mu kamera emu eraga Zaake ng'agezaako mugamba nti waayo omuzindaalo guzzeeko. Naye Zaake sipiika n'amugamba nti jangu oyogerere eno mu maaso. N'asooka agenda ayogera ensonga ye. Bw'aba akomawo bali ab'NRM bamuwogganira bamugaana okukola ki? Okwogera. Bw'omulaba nga yeesammula yabadde yeesammulako abo ababaka baaki b'NRM. Naye kati bano we batandikira akatambi bakubuzeebuze nti nno Zaake yayingidde mu palamenti ng'ayomba n'agenda asitukira mu Akolo. Era olaba bwaddayo wali awo Akolo yamazeemu ebbanga ddene ng'akyamugamba leka nawe era nawano teyamugulye yamusindise. Zaake kituufu yanyiize naye yasindisa Akolo ye najja atuule. Akolo kwe kumukuba ebikonde ebingi ennyo ebyo ebyasukkiridde ng'okuba mukulu munne ebikonde ebyo mulidde. Zaake olwaleero ng'ayita mu balooya be abalukwagani Company Advocates amuwadde ebbaluwa eyoga nti agenda muwawabira okuggyako ng'onaayimirira mu palamenti n'amwetondera. Naye njagala gamba n'abantu baffe nti basebo ne bannyabo ffe tulina mwe mulina okuwolerezanga ababaka bammwe. Omubaka ali ku ludda lwammwe bwe bamujooga ne bamuyisaamu amaaso abantu ne babifuula ebyokuzannyamu emizannyo. Kuba nze mmanyi abo abaana abato abali ku online abazannya emizannyo si be babyewandiikira. Waliyo abantu abakulu ababiwandiika. Ate kiri wano mu Buganda singa ffe abo mu Buganda mwe mwavudde essajja eryakulanga enjovu ne likuba akasajja akatono akakyoli singa abakyoli bali ku ludda lwa muganda waabwe. Naye ffe wano mu Buganda omuntu ajja n'akwata omuntu waffe n'amukunyaakunya naye ffe wano ne tudda ku sayidi ya muyise. Era bagamba omwami Zaake yatandisa olutalo. Omwami oyo Akolo singa nange nali nga ndi mulwanyi yali agenda kutandikira ku nze okukuba. Ndowooza mujjukira olunaku lwe basoma Coffee report nti nze natuula ku ttaka. Simanyi oba ekifaananyi ekyo wakiraba nti natuula ku ttaka. Kubanga omwami oyo yajja era mu nkola y'emu n'atuula mu katebe kange mwe nali nkola ki? Mwe nali nina okutuula. Era ekifaananyi kiraga bulungi nga nze ntudde ku ttaka mu palamenti ku madaala nga ye oyo Akoola atudde ku katebe kange we ntuula buli lunaku ke bampa ntuulengako nga ndi muki. Era singa nange nze nnyini nali naye nze bwe namusanga ne mugamba waivaayo mu katebe kange n'akaganiramu nze kye nakola n'enzirayo ne ntuula waliwa wansi. Sisobola gamba nti Zaake naye lwaki teyakoze ngange kubanga abantu buli muntu aliyakitinga mu ngeri ya njawulo nga ekizibu kimu naye buli muntu aliyakitinga mu ngeri yaki ya njawulo. Maybe nange olulala nalisobodde okunyiiga kuba ebigambo Akolo bye yabadde agamba Zaake awo bangi tetwabiwulidde naye era yabadde amugamba ebigambo eby'obujoozi enagaanidde mu ntebe enamwogerako ebigambo eby'obujoozi eno yeegase ku b'NRM abamuwogganira nti Zaake yabadde awayiriza nti waliwo omuntu omundu so ng'ekyamazima wabaddewo omuntu eyabadde ddala neki n'emmundu awo palamenti ya Uganda ekintu ekitakola ki ekitakkirizibwa. Bannanga abantu ba Ssaabasajja Kabaka tulina okuyiga okuba nti nno omuntu waffe bw'afuna obuzibu tuyimirira naye. N'ebyo ebintu ebyokusaakiriza ng'abantu ne bayiya n'emizannyo ne bajja ne baleeta obwana obuto mbubuzanye Zaake bumusekerere mu kubanga baamukubye. Enkola eyo nkyamu nnyo era n'abali emabega w'okubeera mu bikolwa ng'ebyo basaana beddeko. Kaakati nno ebigambo nga bw'obiwulidde nkugambye era nga bw'obirabye ffe twakugamba nti ebintu bino byonna tujja bikutuusako butereevu kubanga abantu bano bapulaaninga bipulaaningi byonna bwaba nga balina kye banaayisaawo olwo okuleka munnansi ng'akabatwawa ng'entuleke n'asigala nga mwejere nga n'akatono kabadde afunamu ensimbi bamaze okubeera nga bakamukwakulako. Njagala ojjukire nti Mwami Museveni ono amawanga mangi gye buvuddeko gaavayo ne gakakasa ne gagamba nti obuyambi bwonna
babadde bawa eggwanga Uganda bali bujjeeko era muzze mulaba ennatti ezijjenga zikubwa ku bantu bano enkya n'eggulu nga kino kitegeeza nti n'ebyenfuna byabwe byamyumyuzibwa oba byakendeezebwa amaanyi. Kaakati nno bano balina okubeera nga bafaayo okulaba nga buli munnansi waali yenna oba otya n'akatono k'obadde ofuna nga kakuggyibwako. Naggamba nti abasajja bano baagaba endokwa z'emmwanyi empitirivu ennyo eziri mu mitwalo n'emitwalo nga bazigabira ku bwereere. Jjukira nti bo baba bazigula. Kati nga bano baali bamaze okubeera nga beepulaaningira nti tugabire abantu bano endokwa tubazzeemu n'amaanyi emmwanyi terimba mwongere okulima emmwanyi. Kaakati bwe tunaalima emmwanyi abantu bano bazikwate bazigule ku ssente ze baagala. Kaakati olwo bo batunde ku musimbi gwe baagala ku katale ak'ensi yonna. Kaakati gwe k'obadde ofunako ng'akatono basobole okubeera nga bakeddiza bo beegaggawaze n'omusimbi ogwo. Era gye twolekedde twandyabe ebyagwa ku Busoga abaalina ebikajjo ampuliriza nga ttaani emu egula ssente empitirivu kaakati eri mu mitwalo 5. Ttaani emu eyagulanga emitwalo 25 nga kino kitegeeza nti bano babikuba ekigwo kitegeeza nti gwe ofunako emitwalo 5 emitwalo 2 agabadde agago omusajja ono n'agatwala kati ate n'atwala eri gy'atunda n'ayongerako n'amagoba amalala ye n'afuna emitwalo nga 25 wabula gwe yabirima ng'ofuna emitwalo 5. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ennyonyi ya Uganda emanyiddwa nga Uganda Airlines kaakati nno akalulu kamaze okubeera nga mukwano gwange akagoba kaweddemu. Abasajja bano jjukira buli mwaka baavayo ne bakola amawulire nga balaga nti ennyonyi eno buli mwaka ekola loosi eziri mu buwumbi obw'essente za Uganda obutakka wansi w'akawumbi kalamba ng'ekola bukozi loosi okuva lwe bagiteekawo. Kati bino byonna bigenza okubeera nga bifuluma. Laba ate amawulire amalala begafuluma okufutuka mu ggwanga era United Arab Emirates nga bagamba nti ennyonyi eno batuuse okubeera nga bagiwamba. Wuliriza, batuuse okubeera nga bagiwamba olw'ebbanja erigibangibwa obutitimbe n'obutitimbi obw'essente. Bano bazze nga banywa amafuta era amafuta gano ge bazze banywa baganywa Dubai. Kaakati bano okusasula baakuvaako dda balowooza amafuta banywa bannyaabwe. Kaakati nno sooka owulire ekigenda okubeera nga ennyonyi eno kigiviirako oba ekigenda okubeera nga kigituukako naddala mu abakyalina obudde obukozesa ennyonyi eno. Kaakati yessaawa omanye nti kaweddemu. Abakyatambulira ku nnyonyi gye bata Uganda Airline nga sina ya ggwanga muwulize bulungi naddala mu abagijjirako e Dubai. Saawa yonna ennyonyi yakolese e Dubai eyinza obutakuzzaayo. Gana amawulire watu nagafuna genda osome monitor amawulire ge Uganda. Dubai yalangiridde ng'ebanja kampuni ya Uganda Airline obukadde 10 obwa dola nga za mafuta bwe bumbi 37 eza Uganda. Oba kitegeera era ne bawoninga bakwate obukadde 6 mu bwangu obw'ekitalo babusasule ku mafuta gaabwe ge bakabawaga obukadde 10 obwa dola. Bwe batakola ekyo akanyonyi egenda katwala. Oba kitegeera kanyonyi kaliko fulaga yaffe eggwanga Uganda olaba kayita ekigambo Uganda Airline n'olowooza nti kaggwanga lyaffe Uganda naye nga baali mu parliament wano nga babuuza Azuba ne Kasaija obwannannyini bw'ennyonyi nga Uganda ng'eggwanga tulinamu 1% nga 99% y'abantu ba bulijjo. Kati ekisinga okuluma n'okunyiiza kwe kuba nti eggwanga erinamu 1% ate lyeyaleta sente lyesasula sente zagula ennyonyi eggwanga erinamu 1% lyerina okusasula amabanja ago gonna ge babanja ennyonyi. Oba kitegeera so lwekyo oba akanyonyi bakatwale eyo expense nayo tugiwone kubanga tukasipendingako spendizi sente kakyanga bakagula tekakolangako wadde amagoba wabula bagamba buli mwaka kakola losi ya buwumbi simanyi 2.3 losi obuwumbi 2.3 buli mwaka nga losi. Emyaka gyonna gye kamaze nga katambula kakola bukozi losi tekayingizanga ku sente. Kati kitegeeza bwe bakatwala baba bakatuwonyeza buwonya tumanyi nti ezo sente y'omusolo badde eyononerwawo naye ekoze eki esevingiddwa. So n'olwekyo mubeere beegendereza saawa yonna mwandisiranire Dubai nga bannamwe baasiranirako e Tanzania lw'amafuta. Kaakati nno ebigambo maze okubeera nga obiwulira abasajja beesomye bagamba nti obuwumbi essente ezisoba mu buwumbi 3 n'okugenda waggulu ze zibangibwa ennyonyi eno emanyiddwa nga eya Uganda Airlines. Kyokka nga ekyennaku ennyo n'ennyonyi eno mbusi ya munnayuganda nga ggwe wabula y'abantu ssekinnoomu ng'eggwanga nga Uganda lirinako percentage 1%. Kitegeeza nti ebitundu 99 ku buli 100 ennyonyi eno ya muntu buntu. Kakati ate essente zino ezigibangibwa
bagenda zikwata bazijja ate mu gavumenti essente ezandiyambye okugulya Uganda eddagala okutubeerera nga tuzitukolera enguudo n'okukola ebintu ebirala byonna ebyetaagibwa mu nnansi abasajja ze bagenda ate okukwata basasuleko eri ebbanja eribabanjibwa bo ezaavangamu ze baakozesanga bazikozesa byabwe. Kakati nno wano wetwolekedde era wetutuuse gwe munnange akyalowooza nti ebigambo byamannyo wenu oba byakuliisa buliisa bijanjalo mpiso awo wetwolekedde kyewayitanga ekikyo nga tekikyali kikyo wadde ng'ennyonyi zino ezaaliwo edda ezasooka Amini ze yali yagulira eggwanga Uganda zaali mu 27 plus naye nga zino zonna za gavumenti ya ggwanga Uganda. Kakati nno bw'owulira ebigambo nga bino njagala nnyo obwongo bwo bukuzzeeko mu bitundu nga bino ebyeno mu batoolo. Kakati bano abatoolo ate babawuddisiza ne badda ne mukati abasajja ne beewogoma. Kakati mwenna mukimanyi nti bano abasajja nga banaakubbako akalulu batuuka mu biseera eby'obululu ne batandika okubeera nga bajja nga bagaba obuntu nga busukaali, bagaba otunnyu, bagaba busabbuuni n'obuntuntu obulala obukozesebwa eno nga bawanike ebipande bya NRM nti oyo munnaabwe abaagala nnyo. Kumba ono ateeka mbuteesi ssente olumala okuteekamu ssente ng'agenda eri abantu bano nga balyamu olukwe. Laba abantu bano amayumba mwe basulamu, laba embeera gye balimu, laba ekitundu bwe kifaanana, laba abaana bwe bafaanana. Kaakati abantu bano bonna basimbye layini kubawa haafu ya munnyo nga kino kibeera kitegeeza kijja kigenderere abantu bano baavuwazibwe. Bwe bamala okwavuwazibwa gwe bw'ojja okwesimbawo bagabire otusaketi tw'omunnyu, bagabire otusaketi tw'osabbuuni. Kaakati olwo bakulabe nga Katonda, bakulabe nga Seviya mu kifo ky'okubeera nga abantu bano baterawo embeera ne basobola okubeera nga beekolera, ne basobola okwegulira omunnyu, ne beegulira amafuta, ne beegulira sabbuuni. Wano we batutuusiza ampuliriza. Sooka owulira akatambi kano kubanga ebigambo bino naawe onoobiwulira ojja kwewuunya nnyo wadde ebisinga tebiri nnyo mu Luganda, naye era bw'owuliriza ennyo ojja kubitegeera omanye ensi weetutuusizza, ensi weeraga. Mwami Museveni ne kabineeti ye webatuusizza bannayuganda ekyamazima miranga myereere. Mukama takuwanga ebintu bibi, tekuwanga bwavu nakuwa n'obusiru, atalukuha bworo atalukuhafuula munaku akonga akakufuula omudoma oba ohwire nyonkaba ninkula pakiti y'omunyu twagigulaga nusu ebi bina na 5 baitu hati Museveni akagiteka 10 okugamba mubaraba neija naserera akarura akakuha pakiti y'omunyu omulole nkarahanga Museveni hati abatoro bakiga banyankole mulu badoma mulu basiru habwaki kale wempuga ihanga yalutunda milioni 5 yamanya abakuba wekizibuki kwa 5 ikizibuki bakazi yamanya bampaire 5 ningenda ngiguru kya maraya rundi nyene sasore kigulesa kiba ani bamoita guresa bagara manga bikitegeze nsasura horoji yange we yamanya ikizibuki kyao baitiwe munaku omwo ataina na magezi mbakwa pakiti yo munyu ku myezi ibiri baitukana Museveni naiwe eitwe abanaku baitwina atwina hamagezi ito tukwenda pakiti zao z'omunyu abokuba omunyu buli omu buli family yabasaga kwegurura omunyu eta ndi omunyu kagura hanusu webi bina nyonku kukuragira amagezi sazo no gwa 12 omunyu nibagwihe muri katwere hali kutagana bagu importing habwaki ne bintu bikorora mu ihangari yitu nibigenda habe yeti hata cyo importing tukuja kugura mutwaro pakiti y'omunyu 12 ekaba hara anusu webi bina na 5 yage 5 hata yage haru 10 hata mu 12 omuntu kwa sabonto aguraga nusu 10 wagenda wabitembya ngo boreita no seraka ruba akabaha umunyu bakorore nkaruhanga amagezi gakajankaha no basota kutunda ihangari yawe pakati y'omunyu kagambira obu tukurekera kuhagira Museveni akagenda buri kimwe ne kugarakayo habeyi nyine iyo kabano kugura pakiti y'omunyu ne garaka asiringi 5 baitati omoko ngakutera Museveni pakiti y'omunyu ne jagura mutwaro nde ku myezi tureke kubaba naku tukabana abadoma mitu tukabura. Kakati nno mukwano gwange omulongo waso omuluuta nsozi akugambye nti genda oba kuba ku namba y'essimu eyo gy'olaba osobola okubeera nga oyogera naye bw'oba olina ebizibu bikusumbuwa ebikutawaanya ewaka ne mu kibira mu baana bantu bakulu bya mirimu bya maka oba promotion zaagaana bulwadde bwe bukusumbuwa. Kaakati ono omulongo waswa oba muzeeyi waswa omuluuta nsozi ye kafulu mu mbeera eya buli kkala nkugambye nti ono ne bwebanga oli bunaayira ng'oli Bulaaya teweemenya kulinnya nnyonyi kukomawo Uganda gwe kwatagana naye ku nnamba eyo
olwo mwogeremu nsonga oba oli awo yeeno ajja kuseesaamu ebisigadde byekole byokka. Kaakati nno nga tukyagenda mu maaso n'okulwana n'abasajja bano abalabbayi, abasajja bano bateegaliza nsi yaffe. Kaakati nno abantu bangi nnyo abarandise okuvayo nga baalaga mu kusooka nti balwanirira muntu wa wansi, muntu wa bulijjo. Kumba abantu bano baali bazimba purofayiro yaabwe ensi esooka ebategeere, kubanga nabo bakimanyi nti omuntu yenna bw'ojja ng'owagira NRM ensi ejja kugaana, ensi ejja kudinayinga, tejja kwagala. Kati waliwo ebigambo bino bikulu nnyo. Ampuliriza obanga oli munnankyukakyuka, bw'obanga oyagala ensi yo, nkwegalidde byokola biwummuze, sooka olabe akatambi kano mpaka gye kanaggweera. Ogenda kutya abasajja nti baasalawo kubeera nga bagulirirwa, okusasulwa, okusiriwala n'okuwuddiisibwa, n'okuwuddiisa bannayuganda kyekiba kyasuza buli lunaku olukya ku nsi kuno. Kaakati nno wulira ebigambo by'akasajja kano, ogenda kutya nti abantu bano n'abantu ddala bano batali bannayuganda mu butuufu baatujjirira, naye ng'ekisinga obukulu bano bajja kusaanyaawo nsi yaffe. Elias Lukwago erimu General Sare erimu Haji Kigongo nga yagituuza ye chairman ng'etudde ku hoteli ye Maya netuula nga meeting endero n'okulaba engeri ebintu gye bigenda okutambula mu Kampala. Mwe mulaba opposition naye opposition Prime Minister yabategeera, yamanya nti enjala omuntu enjala nzibu nnyo, era ky'oba olaba Yesu yasooka okugabula ebyennyanja n'emigaati g'abantu abatalina okulya, era muno mulwamu enjiri y'emmere, mukyabulamu enjiri y'emmere, abantu bali buba enjala ebaluma. Ati bano yabategeera n'amanya nti enjala ya opposition sente, era n'akibakolera. Kati kwalo meeting eyo bw'etuula ne bagamba nti bagamba ebintu eby'enjawulo, titugenda kuleeta abamemba ba palamenti 15 tubaleete ng'aba NUP naye ng'abantu abo bajja naye bava muffe, bava mu NRM. Kangome wano akasajja kano kagezezzaako okutegeeza nti pulezidenti waffe yatuula ne Sale ne Kigongo ne Nobert Mao ne Elias Lukwago n'abalala mbu ne bateesa mu NRM eweeyo ku NUP ababaka 10 bameka, era ne kamentioninga ababaka, ne kamentioninga Kagabo, ne kamentioninga mukazi we Bashiri Mpuuga, ne kamentioninga bonna bamuwanga Kivumbi baani. Owulira mumpulirize bulungi, Museveni takyalwanira mu kumwagala, alwanira mu kudisikaleginga, era bano bali ku mulimu. Eva buli muntu akugamba ekintu muzina ensonga, soka weebuuze avaako adiifi, soka weebuuze mu kugoberera Kyagulanyi kiki Museveni kyafiiriddwa na kikyafunamu mu kuleeta Kyagulanyi, kubanga ffe tulaba okubeerawo kwa Kyagulanyi Museveni afiiriddwa emirundi 1000 okusinga emirundi 2 gy'ayinza okufunamu. Kanka kuddiremu gwe kubulolaba Kyagulanyi engeri gyanyigiriza Museveni, batuusa omugoba mwago wajafuna miliyoni 2 mu Amerika buli mwaka eza $, ezo business ne bagimujjako, bamutaddeko sanctions buli wamu. Speaker wa parliament ali ku sanctions, half ya parliament eri ku travel ban. Oba owulira bamutemye buli wamu, byonna bamugjeeko wayingiriza wonna bagenda bamutematema. Bambasada be bakadipotinga ekyali kitabanga mu mwaka gumu bakadipotinga bameka batano. Bambasada buliwo defaulting ambassador banga deportinga president w'eggwanga eryo. Ne Museveni gwe mulaba oyo ayinza n'okuba atya okusukka Kenya nkubuuli nga ssaawa zino ennaku zino yeetoololera bwetoololezaawo. Kati oŋŋambe ebyo byonna bituusewo ku lwa Kyagulanyi gwe yaleeta okuggyako nga muli eyo nga naawe omutwe gwo wagaana ogukozesa ng'amatu gakozesa naye obwongo wabuziba osegedde nga biyita mu matu then n'okola ki? Bangi abatambuza kividiyo ekifaanaganako bwe kiti. Soka weebuuze ono yaakolerani abakadi kyekyo kye tubagamba ekitukubisa abantu abafaanaganako bwe bati. Tumanyi nti bajja kutuuka basipiitinga obusagwa budisikaleginga oba babuzeebuze abantu baffe.
kanga kuddiremu ensonga lwaki tukuba ababaka ba parliament oba tukuba abantu abayinamu kokka influence oba tukuba abantu ensi beemanyi senga tukitegeera nti si baffe tuba tukimanyi nti Museveni lunaku lumu ajja bakozesa bafulumye message egenda okudiscouraging oba okunafuya oba okwawula oba okumenyaamenyamu oba okulemesa enteekateeka zaffe abantu mwenna ababadde bagamba abayimbi tukuba baaki omuyimbi alina influence ekimukubisa nti lunaku lumu aliyogera ebifaanaganako bwe biti ekikubisa omubaka wa parliament gwe tutegedde nti si waffe nti lunaku lumu aliyogera ebifaanaganako bwe biti ekitukubisa influensa yenna nga tukitegedde nti tali ku saidi yaffe akozesebwa olunaku lumu ajja kufulumya ebifaanaganako bitya bwe biti kati olaba waliyo abasiru abatambuza message efaanaganako bweti bagifuula ey'amazima senga omuntu ono twamukeera ne tumukuba bino byonna byayogera baaligambye kati ssaawa zino mpuuga Masaba mpuuga asobola okukola statement yonna ng'ayogera ku Kyagulanyi ekibi ensi n'ekitwala anti twamulabukira ng'obudde bukyali wibale nnyo kyekitulabukirira balya ebisajja n'ebikazi n'ebirenzi n'ebivubuka biri wano ku internet tebimanyi mugaso gwa keera bantu bano bino bye tukola ki bye tupreventinga nti olunaku lumu abantu abo bajja kujja bamenya abantu baffe emitima nga bakozesa propaganda kuba twakitegeera Museveni takyalwanira mu kumwagala nti akole ebintu bamwagale eva ayonoona bwonoonyi oba mumukyawa mmwe mumanyi osegedde talina kyagezaako kutereeza poyinti eriwo enkulu ekitukubisa abantu abafaanaganako bwe bati kino nti senga ono namukeera ne mukubirawo ne ngamba gwa kasajja gwe katugume toli waffe toli munnaffe saawa zino senga kabyogera tebikola makulu osegedde naye waliyo abasiru waliwo nze yampeereza vidiyo bweti nagamba lengera wulira mazima ne mugamba gwe biki oli musiru namuvumya obusiru bambi mukazi mukulu osegedde nemala nemwetonera nemugawo nonsonyiwa naga nedda naawe biki nemugawo nonsonyiwa nga mulabira ddala kati okyawuliriza ebigambo bwe biti ku Museveni kyafiirwa okubeerawo kwa Kyagulanyi ne byafunamu gwolaba Museveni afunamu gwolaba Museveni yali yagadde tumubeereko bwe tuti buli ddiiru ye tugiyiwe omanyi sente za investinga mu project we bwe tukuba okuyiwa omanyi engeri gye tumulabisaamu ku international community nti kati yadduka n'okudduka n'ava eri mu bazungu bawestern abawest nadde eno mu balasha omanyi ekimueri mu Bamerika okumuzza eno mu balasha mu Bachina ate nga bali be bamuleeta be bameeka be abadde atambulira ku ntoli zaabwe nga be bamukola ki be bamuwa obukodyo obutufuga ebbanga lino lyonna lwaki addukayo kubanga twamukuba ne tumugjayo Kyagulanyi yamukuba n'amukola ki n'amugjayo mu 2009 bamulonda nga global peaceful leader omukulembeze akyasinza okuuma emirembe bagenda omulonda ng'amaze n'okutta abantu b'e Kasese ng'emirambo giyisi saawa zino bamwogerako nga dikiteeta kujja kwani kwa Kyagulanyi kati saawa zino ebbanga Besigye lyeyamala emyaka kumpi 30-25 lyeyamala ng'alimbalimba bannayuganda nti ali mu kulwana bannayuganda kutereeza ggwanga oyinayo ekibi kyonna ky'omanyi mu 2018 oyinayo ekibi kyonna ky'omanyi Besigye kibaali batuusiza ku Museveni nga lwa Besigye okiyinayo nze njagala oddeyo ozzeeyo akatambi emabega ombuulire naye Besigye baatuuka ne bamwogerako ng'eyamenya World Book of Record ku bakulembeze be opposition gwe bakyasibye yamenya World Book of Record nga bakulimba nti wuwe ebintu bwe baba bakunnyonnyola Gasiya yenna sooka weebuuze kiki Museveni kyafunamu mu kufiirwa ebyo byonna omanyi kye bayita okufiirwa miliyoni 2+ buli mwaka nga tebazikuwola zizo ne bazikuggyako nga tebakuwola eza $, ng'obadde oziyingiza mu AGOA buli mwaka ne bakugamba tetukyakuwola osegedde ne bamala ne bakugamba eno tokola ki tozunga osegedde ne bamala ne bakuteeraku sanctions Museveni senga yakyusa dde obuyinza kubanga naye akimanyi waafiira mu buyinza tafunamu osegedde senga yabukyusa dde ani ayimiridde mu kkuba eryo ye Kyagulanyi saawa zino okujjako munnayuganda ali eyo alowooza nti ategeera kumbe tategeera yoyo agenda okuwuliriza abantu abafaanaganako bwe bati ako ke tubagamba yensonga lwaki abantu abo tubakeera ne tubakuba owulira statement emu bweti bannange ate nfunye ekizampa eno kubanga buno obusajja bulijjo tubulaba
senga nakakera nenkakuba waliwo ebisiru ebyali njasamidde akuba waki akoze eki fe tumukeera ne tukwagaa gwe ssemujju tulaba byonna byoyisawo bye tutategeera n'okuba osigere ate waliyo bannayuganda bannaffe abatukola ki abatugoberera kansooke nzije bwono waliwo bannayuganda bannaffe abamanyi kye tukola ki abamanyi omugaso gwakyo era eba batugamba baaba temuggyako kigere twewala bino byakutumenyamenyamu tutuuke omukulembeze waffe atugambe nti tusonga abalala batugambe tuweta wano Besigye byatukola omukulembeze atugamba nti tugenda mu kalulu bakayita protest vote Besigye yagamba akalulu tekakola kati senga Besigye naye abantu bakyamukkiririzaamu senga atumenyeemu naye Besigye agenda obbireeta nga twamukuba dda wamulabuukirira tugala muzeeyi yawonedda zino message zifaanagana n'eza Gashumba wabyogera bino making a sense okimanyi nti bagenda ne bagamba nti nze Kisekka Omalu nalinnya n'enzira e Uganda emirundi mingi mumanyi olinnya n'enzira e Uganda manyi olinya n'enzira e Uganda n'erya ssente za ssale byebino ebifaanagana buli biti kati babiteeka ku mukulembeze wa Kyagulanyi nti Kyagulanyi simanyi yagenda ne batuula n'essale mbo ne bamuwaayo ababaka simanyi biki era waliyo binnayuganda ebiri eyo n'emitwe emikalu biwuliriza Gasiyoni bimutwala osigedde fe tubagamba mugobere ate bageza weeyisanga ng'abantu abamu bagezaako nnyo bafuma nnyo kuwulira